GTV for unity and development. Alhamdulillahi wa kafa Masalatu wassalamu ala musafa Habibana Muhammadu salawatullahi wa salamuhu alayhi wa ba'd. Eno yensi yetuwangaliramu ejjudde ebizibu n'okunoonya abantu bibakola olusi nga wali badde weewuunya omuntu osobola okulekayo ekituufu n'oteeka amaanyi ku kitali kituufu. Omuntu alekayo ekituufu n'oteeka amaanyi ku kitali kituufu. Ensonga nejja ng'egenda erina okubeera nti ekumalira ebizibu byo wano mu nsi ne mu nkomerero, gwe n'ofuuka nabbubi oba n'ofuuka ekiyumba kya nabbubi. Kyekyo ky'obalaba nti omubaka Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yakwata ku Abu Jahl n'amukwata ku mukono n'amusomera aya egamba nti awula laka fa awula thumma awula laka fa awula. Omutonzi Allah akuleeterawo ekyali badde kyoteekeddwa okukola nga wali badde olina kukola bwoti, ate gwe n'okolamu ekirala. Era ebimu kubireesa obulamu bwaffe okubeera nti bugaana okutuuka ku ntikko. Nosanga ng'oli mugagga naye ng'obugagga bwe nga takkiriza nti mugagga. Batono nnyo g'osanga nti mugagga nakkiriza nti mugagga, kuba kibayita obugagga bwe bugagga obujjako omuntu okwiraliikirira, gundi lwaki akyamye ewange oyo nabadde simusuubira naye kati nga bwazze kyengenda okukola bwe kubanga kubadde ngenda kugula kaceere kilo 3 kangule 2 hajati oyo bamudu baba akyamye wano waka tebamuwa emmere. Obugagga bulala. Kati omuntu abeera nga mugagga nga talicognizinga bugagga bwe, nga gwe kati ku ssaawa zino bw'otalicognizinga bugagga bwo Allah bwe yakuwa obwa 10 Dhulhajji, ennaku 10 eza Dhulhajji, kya bugagga era sirrun kyama, sirru 10 Dhulhajji, ekyama ky'ennaku 10 eza Dhulhajji, bugagga bwo. Ng'oli bw'anabeera ne ssente ze n'azimanya tize nnyina obuwumbi 6, nnyina obuwumbi 2, bugagga bwe agenda ku akawunti n'acekinga papa n'ategeera obugagga bwe. Ate ng'oli bw'anaabeera nga alina famire ye n'akitegeera nti famire yange bugagga bwange. Kati buli muntu kyali nakyo osobola okitegeera n'otamalira maanyi ku kitakutuusa ekitakugattako. Ensonga ng'ebadde tekugattako gireke, togimalirako maanyi, giteeke ku mabbali okole ensonga ekugattako. Era bwe n'ogikwata n'ogiteeka
n'ogitambulirako ojja kubanga nga nabbubi. Omutonzi gweyogerako ti masalu lazina tahazu min duni llahi awliya, waliwo abaddira ebitakwatagana agambe ebinafu nga binafu nnyo, oyina akifuula nga yenfanfeewe, bwamala kifuula nfanfeewe n'abeera nga kyasaba kyasinza. Lumu nali Bangkok Thailand, musajja n'akwata kaali kabumbe n'akaleeta n'akateekawo, n'ateekawo ne soda we, n'ateekawo n'amenvu n'omugaati. Nowetali dakiika 3 najja n'abijjawo, najjawo n'akantu kaako kaddoleeke, n'agenda n'abira, naye waliwo yabiteeka era asangawo ebikwatagana n'eddole, waliwo obuntuntu obutategeerekeka bulungi. Kati munnange gwe twali naye ne mmubuuza nti ekigendererwa kyekyo kikinaga nti abo bwe batyo bw'aba ayagala okufuna emikisa mu byaba agenda okulya, ekyo kyakola. Nengamba ye kubanga mulundi gwange gwali gusoose okukiraba era buli ku makya ng'ajja, kubanga twali nga waggulu mu woteeri ng'ate yaaso kali wansi wano, nga buli ku makya ajja n'akola ekyo kyekimu, naye nga kineewunyisa nnyo okubeera nti ateze ebyokulya akafaananyi akatasobola kumuwa migaso, ate ye ng'alowooza nti akafaananyi ako ke kalina okumuwa emigaso. Ekigamba nti olaba endaba yo nga bw'okiraba si bwe kiri, toteeka maanyi ku kintu kitalina kitakugattako, toteeka maanyi ku kintu kitakugattako, teeka amaanyi ku ekyo ekikugattako, kyolaba nti kikuli mu maaso naye nga oyina kyoba weeyongeddeko oba ekigendererwa kyo ng'okifuna. Kyova nti omubaka Muhammad sallama yatuukanga yakwata ku Abu Jahali ono mukono navuga ti awula laka fa awula, ng'agimusomera aya eyo, thumma awula laka fa awula, twakuwanga ekikugattako. Eyo aya egenda musomerwa ku kiyama nti wafunanga ekikugattako nga gwe bwofuna ekikugattako. Kati ku ssaawa zino gwe noolabanga ekiri awula kukola ekyo kyolina, naye nga waliwo ekikugattako kyekiriwa. Ebikugattako bingi, ebikugattako bingi. Oyinza okuba nga obadde muvubuka olemedde ku lujja, ekikugattako ng'ekikugattako kufuna mukyalo omuwase muzaala abaana, ekyo kiba kikugattako. Kubanga omubaka musallama bwe yali ayogera ku buvubuka yaga ti ya maashara shabaabu, abange mmwe abavubuka, man istataa minkum albaa falyatazawwaju, omuntu abanga afunye obusobozi awase. Kakati ogaana okuwasa omukyala ate n'odeetinga ne bakubbira nayo. Kwanza omuvubuka yatuuka okugalaga nti yadeetinga omukyala okumala mwaka gumu n'ekitundu, sente zimuggwako n'atandika okwekweka. Bamusaba kino ate zino za kino ate zino za kino, n'atandika okwekweka ng'omukazi tamuwasizza wabula ali lindako awula laka fa awula thumma awula laka fa awula. Mutonzi yakugamba nti man istataa minkum albaa falyatazawwaj, mpaka bwagamba consultant waffe
betwagenda okumwebuuzaako ku bimukwatako ekyo kyeyogera mu bavubuka bwoba ofunye obusobozi olina akayumbako amaanyi olina osobola okunywa kaawa kozesa ekyo kyolina ojja kufuna ekirala kubanga ojja kisanga nga kino kyekisingako obulungi era bwe yali aleeta eddagala lyakyo okukijjanjaba aga nti waman lam yastati omuntu atalina busobozi ku nsonga eyo fa alaihi bisiyami asibe omanyi ekitibwa kusiiba ekiyitibwa kusiiba okimanyi kikendeeza majali shayatin entambula y'omubiri gwo kati tokola kintu nga tekikugattako kati ekiba kikugattako mu kuwasa kwe kubeera nti owona kyebayita azuna obwenzi oba obuwonye era bulwogana okubeera nti owasa omubaka Muhammad sallam akuwa kintu kimu nti wali badde osiiba ekyaba kuwaki abakuwa okutegeera okugamba nti ekiyinza okukugattako ekiri awula kuggwe ekisinga obulungi kuggwe mu bino byewali badde olina okusooka okubeera nti okola bwekiba nga kibadde kyakuwasa kuwasa nibagamba nti waiwasa nti ate yakati nze njagala kumala kuzimba nyumba enyumba eyo bweregwa nga ndyoka nzimba enyumba n'omulimu ennaku zinguntawaanya ate kati mpasa omukyala abakyala ennaku zino si bangu omukyala omwangu onoomugjawa abakyala bonna bazibu bwaba omutonzi yakugamba nti inna kaidahunna matin enkwe zaabwe nywevu kati gwe omukyala ogenda kumugjawa ataakusumbuwe nga ne bamaama batawanyamu ku konsati waffe ku mubaka Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bamutawanyamu namala mutozi n'abakanga kakati gogenda kikola otya kati ekintu nga tekikugattako tobeera nga kiyumba kya nabbubi tobeeranga nga kiyumba kya nabbubi kati tugende munaku 10 zino eza ashara zulhajji mulimu ekyama kinene era ze zimu ku nnaku ezigenda okubeera nti zitugattako zituwaka plus akagattako ku ekyo kyobadde olina olw'ensonga nti sirru asharatu zulhajji ekyama ekyennaku 10 eza zulhajji bingi ebirimu package eyawulidde nga mpagi namba katobeeranga nabbubi kiyumba kya nabbubi kubanga nabbubi enkazi omutonzi azza wajalla yagituuma essuula namba ankabuuti nabbubi natuga ti masalu lazina takhadhu min duni llahi awliya abaddira ekitali Allah ne bakifuula nfenfe waakyo mukwano gwo nfenfe nga yaliwa nga yo yatakugattako gwe gosoobera kamasal ankabuuti balinga buulaba nabbubi kasitoobera nga omutonzi omutadde wano n'omuteeka wano ku mabbali n'oddira ekitakugattako ekitalina mulamwa enjogera entuufu ey'ennaku zino nga tekirina mulamwa tewaliwo kigenderirwa nga tekikugattako n'oddira n'obeera nga kyo kyotaddewo nga kyokulembeza ku mutonzi azza wajalla omutonzi azza wajalla akuwadde ki agamba nti kamasali al-ankabuuti kifaanagananga nabbubi ettahazati baita eteekawo ennyumba epanga ennyumba negiteekawo naye nabbubi yateekawo nnyumba
ittahazat baita wa inna awhana albuyuti la baitu lankabuti, enyumba esinga okubeera nti nafu nyumba ya nabbubi. laukanu yalamu okutegeerako bekubanga kusobola okukika ensonga eyo nokimanya nti nabbubi bwasiba akago ke bwekati gobujja osobola okukayitamu obuyisi. naye ate nabbubi eyo eriko ekyokuyiga kinene nnyo, epakagi eyo nga nsibe naye ngaerimu ekyokuyiga ekinene nga kyama. ekyama ekikutuusawa, ekikutuusa mu kutegeera obuyinza bw'omutonzi Allah n'ebitonde bye n'enkola yaffe ey'emirimu. kubanga nabbubi enkyala yezimba ennyumba, era ennyumba eyo ebeera awhan, ng'ebimu kubikutegeeza nti ebeera nafu, ng'ebimu kubitegeeza nti obunafu bwayo butwale ngaera obunafu bw'abakyala, kubanga abazimba ennyumba eyo ebeera nkyala ababeera nkazi. era ezimba ennyumba eyo ng'ekigendererwa kuwasizaamu oba kufuna nsajja bazaale nabbubi, bazaalirewo. era bamala okuzaala eno enkazi ekwata nabbubi ensajja n'egitta. Mutonzi aga nti inna awhana albuyuti la baitu lankabuti law kanu yalamun. kati awo mulimu ekyokuyiga. anazaako ngambo, bigambo byoyogera ku bantu nga bibanga singa bibadde wali nga bibadde birabika nti yayogerako ono najja naleeta akasiimula nasiimulako, osanga nga emimwa gyo bulinaku giri kwogwa omulimo bwakwogera ku bantu. yogerako ono noyogerako oli noyogerako oli noyogerako, ate abantu bwe tebatakola tebateeka mu nkola. kakati ekikulu byonna nti ennyumba ya nabbubi eriko ekyokuyiga kinene. tokola nsonga yakiggweerawo. bw'oba okola omulimu gukole nga fi duniya hasanatan wa fi lakhirati hasanatan wakina adhaba nar, ng'okukola muno mu nsi nga kubeera nti obeera bulungi ne mu nkomero obeera bulungi. era omuntu omugezi alkayis ategeera yoyo atunuulira obulamu bwe n'atabutunuulira nga kiyumba kya nabbubi, era n'atabukwasa mukyala. kati abakyala ennaku bebali mu system, oli omusanga nga n'omugaati waka tagugula, ne kasukaali kamulema okugula okuzza owaka, adde awuba mikono olwokuba asobola okusiba empale eri mu lubuto, naye bw'atuuka owaka asanga nga ebintu byonna talina oda gyasobola kuwa. ebyo bikendeeza obulamu bw'omuntu, era bikendeeza kyabola nti nabbubi eno ensajja singa yezimba nga Allah gye yateekako okuzimba ennyumba yali badde erina oda mu maka ago. naye olwokuba nti nabbubi eno enkazi yejja neteekawo ekiyumba kyayo, nabbubi eno ensajja eba terina oda gyesobola kuteekawo wano nti nze ŋŋaanye, era eno egikola lukwe kubanga inna kaidahunna matin. ekitonde ekikyala bekikola olukwe kirulemerako. kati nabbubi eno ensajja eba terina. kati waliwo ekyokuyiga ekigamba nti mbutuufu omukyala manya omwami kawaama yali badde tekedde okubeerawo okulabirira omukyalo ono. era satusal, ojja kubuuzibwa okubeera mu makaago. si byagamba nti nguze emmere nja kukola kutya, si byagamba nti nze biki, wabula okubeera mu makaago abantu bo nga bakulabako ebeera ibaada. okubabuulira emmere ibaada.
kikukwatako. Ate abamu n'omusanga alina muzikiti yeefuumuula olubaga ntitwagala emitwalo 30 ye nga ajjayo emitwalo 3 oba 5 ng'agiteekaawo olwokuba bamuyimiriza. Oteekawo zakinga wakati bannaba kulya. Wa inna la ahluka alaika haqqu, abantu bakulinako obuvunaanyizibwa bakubanja. Abantu baba bakubanja kati gwe ng'otambula olubuto olw'okuba olusibye ng'otambula ogenda olunyeenya naye ng'owakati olinawo wadde omugaati wadde kiki otuttewo, manya nti ojja kubeera nga ankabuuti, nga nabbubi eri Mutonzi azza wa jalla gye yatulwako ng'agiwa ekifaananyi kyabo abantu abagaana okumukkiriza, kubanga omukkiriza mu byonna, omukkiriza mu la ilaha illallah, nzikiriza nti Allah yasinzibwa, tewali asinzibwa okujjako ye, n'okkiriza buli kimu kyonna kyagambye nti kino, n'okkiriza omubaka Muhammadu sallallahu alaihi wasallam nti ye yajja n'obugunjufu obusembayo. Kati ye gwe gwageza nti waliwo abantu abajja nga balinga boolaba ekiyumba kya nabbubi ne yeesiba ku kintu ekitalina makulu n'aleka ekyo ekirina amakulu. Yeesiba ku kintu bangi nnyo, olina omusanga nga yeesibye ku kintu nga tekirina makulu, nga nibebeera sunna bwekuba nga kubadde kusaala, asaala sunna okugitereeza okusinga ate eswala eya wajibu emukwatako. Nomusanga nga asiba nawaafiri naye ate nga agisiba okusinga okusiiba okwa wajibu okwa Ramadhani. Kati Omutonzi azza wa jalla ebyo nabireeta, Allah abikuleetera naye akuwa package y'ebintu, akuwa ekintu ekigenda okubeera nti kikuyamba oleme kubeera nga nabbubi. Ezimba ennyumba nemala okugizimba ne bazaala omwana nemutta, ne Mutonzi azza wa jalla agati inna awhana albuyut la baitul ankabut. Ennyumba ezisinga okubeera nti tezirina nnyo mulamwa, obuwangazi bwazo butono, zinyoomebwa, nzibu nnyo, la baitul ankabut yennyumba ya nabbubi. Era Omutonzi bwe yali ayagala ate okulaga nti ate emabega w'ennyumba ya nabbubi, Omutonzi Allah subhanahu wa ta'ala alagira agamba nti kino kibeere ne kibeera, yagireeta ku mubaka Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ng'akutegeeza nti abasajja bano okujja nga bamulondola n'ayingira mu mpuku ne Abubakari, yali akutegeeza ki? Kikutegeeza nabbubi nejja neerukako ennyumba yaayo. Okutegeera kw'abano ne kubeera nga kukakkanye okutegeera nti ddala mu butuufu nabbubi bw'aba yazimbyeko kino kya ddakiika ntono, naye Muhammad ayinza okuba nga mwali n'Abubakari. Ne bakomaawo, yali akutegeeza ki? Yali akutegeeza nti okutegeera kw'omuntu agatta ku Allah n'ekintu ekirala kubeera kutono nnyo okusinga ku nabbubi. Okutegeera kw'omuntu atunuulira nga enteekateeka y'Omutonzi Allah nga tagitaddeeko mulamwa, nga temuteekako addition, terina plus gye muteekako, omuntu oyo aba nabbubi amusinga. Kinjagala okitegeera kyoba nti omubaka Muhammad sallama bemala okuyingira mu mpuku, Omutonzi n'aleeta nabbubi neteekako akagundi kaayo akategeeza nti obuyinza bwa buli kimu kyonna bw'obanga obadde osaba olina kusaba ye, bw'obanga obadde olina kwebaza olina kwebaza ye, bw'obanga obadde olina kusinza olina kusinza ye, bw'obanga obadde oyagala kutendereza olina kutendereza ye, bw'obanga olina omulimu gwonna gw'oyagala okukola gukuyambeko oye gw'olina okukola ki? Okubeera nti omutunuulira. Kati Omutonzi azza wa jalla n'atuwa asharatul hajji package, nga kati ku ssaawa zino nkukubiriza nenkugamba nti kyekituufu kigamba nti ennaku 10 eza Zulhajji za bbeeyi nnyo package, naye tobeeranga nabbubi, tobeeranga nabbubi. Omutonzi awula laka
akuwadde ekisimbayo obulungi ekikugattako nga sirru 10 zulhajji nga kyama kya nnaku 10 gwoyinza ekikwata nokikola pa nokiteeka mu kasero n'olema okukoleramu omulimu ogusobola okubeera nti gukugattako. Abantu bangi bagenda okuva mu nnaku 10 nga bakyuse bekiba nga kya nkolagana yaabwe ne Allah ng'ekyuse, bekiba nga ebadde enkolagana naye abuntu famire eganye agenda okuva mu nnaku 10 bangi nga bakyuse. Waliwo ate abakodo nga ye obukodo bwe nga bumususseeko ennaku zigenda okutuuka 10 ashara zulhajji n'aziyingira bw'azitegeera nti ennaku zino 10 zingattako toyinza kuvaamu nga tokyuse. Bangi ebigambo bino kamwa kabi, ayogera bino ayogera biri ayogera biri kutemerera kola kutya. Ennaku zino 10 zituuka kasita zituuka n'otegeera nti kino kyama, ekyama Allah kyampadde oba kyeyatuwa okubeera nti tumwagala era tumwagale n'atuwa ekyama kya ennaku 10 ashara zulhajji. Bw'oziyingiramu oba omaze okuyingiramu target eya plus ng'ogenda kukola kintu kikungirako so si kikujjako, kubanga bw'otegeera ekyengera ky'omutonzi kya Allah kyakuwadde weeyagala tastamtiu biha, weeyagala nakyo era okijuliza nekikumalako ebizibu byonna n'ofuna raha emirembe. Otya Ibrahimu alayhi salam oba Yunus alayhi salam, Isa alayhi salam, omubaka Muhammadu sallallahu alaihi wasallama, bonna balina amadaala ge batuukangamu, n'atuuka mu kabanga n'afuna raha kasita yategeeranga ekyingira ky'omutonzi azza wa jalla. Kwetulaba Ayobu yali mulwadde, yali musajja mugagga, nabbi mugagga ate nga nabiyullah ayogera n'omutonzi azza wa jalla kyamugamba butereevu, tamala geerosalosa bituufu byereere. Nga mugagga alina cash money ate nga mugagga teyeewamba sente ataku sente. Omanye omugagga ateewamba yoyo ataku sente, mugagga yeewamba yoyo atatatase baja bati neyeekuŋŋaanya esente akati konteina zikyajja akati nendaako akati nindaako kakati kusaawa zino nabadde ndowooza ti omusajja bagenda kunsa sente z'amayumba, sente z'ennyumba tebanaa kuzimpa nindako, ate bazimu takuyita. Okwo kuba kwewamba. Ennaku zino bakasitoma tebakyalabika, wallahi ya Mungu okola emitwalo 8 nze era akola obukadde buna, n'ogenda ng'weyogerako oyogera ono ogamba oli omugagga oyo okuba kwewamba. Kakati buli otegeera ekyengera ky'olina n'okikozesa oba tofaananye nabbubi. Era kubasinga obungi oba abantu abakulembera abatafaanana nabbubi ye nabbi wa Allah Ayobu, ye teyeewamba. Kasita ebizibu byajja, ennyanja etabuse, ne banoonya engeri gye basuulamu akalulu nga kakwatayo emiraala emirundi, kyabona kati mutonzi bwatyo bakoze ki? Yafuna raha oluvannyuma lw'okubeera nti afuna obuzibu, kubanga Allah yali alina okumuwonya ategeere nti awonye. Naye bw'obanga ekinyumba kya nabbubi osigalayo eri, okanda kunywa mazzi, okanda kyennyanja kunywa nga tonyega, olingumya mutwe. Naye ye nabbi wa Allah Ayobu si bwe yali. Omutonzi bwe yamukuuma bw'ati
namukumbira mutwe ekyenyanja ligyemu ekiwuuta nekijja nekimumira kyesooka okukola bwe bwonga okubuzukusa nabuteekako kaspark masanyalaze yategeera nti gano masanyalaze ge gankubye naye amasanyalaze agankubye ga Allah teyabonaabona kufuuka nga kiyumba kyanabbubi nedda wabula yatandikirawo la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min azalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min azalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min azalimin la ilaha illa anta subhanaka malaika neziwulira ebitonde nebiwulira nebibuuza omutonzi azza wajalla nti ate amaloboozi getuwulira agali eno nga galabika galina enjawulo nti oyo muddu wange ategedde amasanyalaze akonyeku nategeera nti amasanyalaze kwegali oyo Yunus nafuna raha yerwa kufuna emirembe mutonzi agamba nti laula annahu kana min almusabbihin singa Yunus yali bantu abantendereza lalabisa fi batnihi ila yawmi yub'asun yali badde ava mu lubuto lwa kyennyanja n'alyoka agenda mu bbaliro tozinalagira ekyennyanja nekigenda wali ku lukalu nekimuwanda n'amuteerawo shajarata yaktin omuti ogwerandiza ensujju kobe bwebiti ebyo era ensujju eyo abamu bajogerako nti kyakulya kya bbeeyi mbaka yakikozesanga era kirungi kyakukozesanga otaddemu ne ku ntende naddala gwe omwami wali badde okikozesa ku makya n'akawungeezi entende ngaogitadde muli nonywerako ne kakawa onombuulira naye amasanyalaze bamala okutegeera ti amasanyalaze agankubye ga Allah teyakyuka teyabeera nga kiyumba kya nabbubi ng'oli bwolaba oba olowooza nti alina kyagendo kyakoze ng'oli ow'e Bangkok kuba Bangkok ye kiyumba kya nabbubi ye kyeyakola ebyokulya nga bwabiteekawo abiteerawo ate kiki abiteerawo liressanyamu lyazze nalyo bwamala oditeerawo n'afukamira nadde emabega n'akola atya naba nga nagenda n'ateeka mu nkola ebyokulya bino nga nti nfunye omukisa ne Yunus yali era kyobawola nti oluvannyuma omutonzi agamba nti singa teyali mbantendereza yali badde asigala mu mbeera ey'obunaku eyo kati ashara zulhajji ennaku 10 eza zulhajji ennaku 10 eza zulhajji tobeera nga kiyumba kya nabbubi beera ne kapulas akakugattako kubanga ennaku 10 eza zulhajji zikuyamba kubeera ng'olina kyoyongedde kutoteka maanyi ku kitali kituufu oteekewo ate ekituufu kyoba oteekako ekitali kituufu kyoba oteekako amaanyi ekituufu ate okiggyeko amaanyi kati ennaku 10 eza zulhajji Allah azireese nga oyinza ozigeraageranya ku nabiyullahi Yunusu oyina obuzibu obukukutte kati sirru asharatu zulhajji ekyama ekyannaku 10 eziri mu zulhajji kikozese kati nga Yunusu boola bwe yakozesa ekyama ky'okubeera nti yayingira mu lubuto lw'ekyennyanja omutonzi n'azibikira n'agaana ekyennyanja okubeera nti sebusa w'ekyennyanja amugaaya n'akozesa ekyama ekyo omutonzi azza wajalla kyeyamukola ki kyeyamuwa ku ssaawa eyo n'akikozesa ekyatika wano waliwo ekyama okuyingira mu lubuto lw'ekyennyanja nekigaana okungaaya kankozesa ekyansi eno bw'amala ogikozesa n'aleeta kwazikaari bw'aleeta kwazikaari agenda okuzimaliriza ng'ekyennyanja kikoze ki nga kiyingidde ku lukalu nga kimuwanzeeyo n'afuna raha n'afuna emirembe n'afuna okubeera nti afuna obulungi naye tokola kitakugattako bw'onookola ekikugattako ojja kubanga ejja kubeera way forward ekutuusa mu mirembe kati ennaku 10 eza zulhajji ezijja
omubaka masallama ye bwakugambira nti wali omulimu gwokola nga ahabu ila llah nga gwagalwa eri allah okusinga gwokoledde mu nnaku ezo 10 buli kyonna kyonokola mu nnaku 10 kijja kuba kikugattako era ebizibu tebikwata n'obeeraawo nokankana eno nokankana eri nokankana eno ye consultant bwe yatuwa ennaku 10 yatugamba nti faksiru fihinna min attahlilaati mususe mu nnaku ezo 10 okuleeta la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu lmulku walahu lhamdi wahuwa ala kulli shayin dhikiri yayo singa obadde ogimanyi dhikiri yabanabbi yabanabbi bonna buli yafunanga obuzibu ngeri gyasooka tewati nenusu yatandika la ilaha illa anta yatandikirako ekununula nova efuuka ennunuziyo nova mu kizibu kyobaddemu nodda mu kizibu ekirala tolwago mpaka musalaba yagiyigiriza nti wano obanga oza okusa ekiro nobanga tosadde kiyamu layiri notulako buli noleta zikiri eyo emirundi 10 oba okusingawo kyosaba allah akikuwa oluvannyuma essaawa 9 kudda waggulu kyosaba allah akikuwa eyo zikiri gyozanyirako ate zikiri eyo giraba la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu lmulku walahu lhamdu ala kulli shayin ye zikiri omuntu gyobera ngaofiiriddeko omuliro negufuuka nofuuka kyabulabe gyeguli eyo zikiri kati gwe gyoyagala okuzanyirako mu nnaku ezo 10 mpaka muhammadu sallallahu alaihi wasallam gati eyo yokka ngimanyi eyo yokka eyo zikiri ho gitwale nti zikiri ya bbeeyi era adamu nuhu alaihi salam bwe yali agenda okuva mu nsi abaana be yabalamira ebintu bisatu na yabaziiza ebintu bisatu yabekesa ebintu bisatu n'abalamira ebintu bisatu n'ebintu ebisatu byebalamira ebibiri yabalamira ebintu bibiri n'abekesa ebintu bibiri naye ebintu ebibiri byeyabalamira yabagamba nti temuvanga ku la ilaha illallah kubanga boddira ensi neggula omusanvu nobiteeka saidi ne la ilaha illallah nogiteeka saidi tebisobola kubeera nti bisinga la ilaha illallah eggula omusanvu nensi omusanvu ekita kyakusaaga kati omubaka muhammad akuwa sayansi w'ennaku 10 sirru asharatu zulhajji ekyama ekiri mu nnaku eziri 10 tobeeranga ekiyumba kya nabbubi kubeeraawo nga oli auhan ngaoli walayisi tobeera walayisi nga kiyumba kya nabbubi eyo zikiri bagireeta kubanga man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah erina pasenti gyezanya ku bulamu bwogenda okuyingira mu nsi eri ensi ennungi gyogenda okubeeramu khuluda nobeerera ogita yakusaaga waliwo asobola okukugamba kankuwe challenge waliwo asobola okukugamba nti tugenda kuziika naani kandi tekubayimbi tugenda kuzimba ne Bob Marley oba tugenda kuziika ne George Bush aba tugenda kuziika nabo ng'omaze okubeera nti wano bagamba nti fulani nga mulamu naawe mulamu ne bagati mugenda kusinkana essanyu lyobeera nalyo oyinza n'obutanaaba essanyu lyobeera nalyo nokanga nga wekubye kapapumi nga tonaabye wabula atoyagala owunye bulungi naye be bagamba nti bw'onooba ofudde tugenda endagaano egamba tugenda kuziika naye osobola okukikkiriza kati no valu egyofuna eyo minzaani gyolina yeyo omubaka masalama gyagamba nti man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala aljanna singa ekigambo kibeera nga kyekisimba eyo kati agambye tufaksiru fihinna min attahlilaati wattakbiraati watahmidaati watakbiraati ebyo ebisatu si byakusaaga la ilaha illallah gikulagidde nti eyo la ilaha illallah yabbeeyi yavalu omuntu wangu bagitadde mu nnaku 10 ezo kyesinga okulamira naye bwogenda okirowooza nti ate kino kinafu ate nyina okukolawo bwenti nokola obukodyokodyo tokola bukodyokodyo buleke
de teekako ekigamba watahmidati alhamdulillah alhamdulillah oba subhanallah bihamdihi subhanallahi alazim obeerenga otuukiriza ekyo kubanga tahmidati okubeera nti otendereza omutonzi azza wajalla eyo tahmid omutonzi azza wajalla kwe yatondera ebitonde bino byonna kati ennaku 10 zozanyirako teweeranga kiyumba kya nabbubi omutonzi awula laka fa awula thumma awula laka fa awula akuwadde ekyokukola bwe kyoba otambulirako tobeeranga kiyumba kya nabbubi akuwadde ekyokukola ate oteekawo kirala ebizibu bikutte abantu batambula beeyogeza oli musobola okuba nga mbadde mugenda ku mbaga nga ne sente zimutwala zizo naye naalema okubeera nti asobola okujja kubanga alina haufu alina okutya sente tazirina kubanga alina haufu alina okutya owaka agenda kubalika nga tebalidde mmere kubanga alina haufu alina okutya enjala emuluma anaatuuka atya ku mudaala ogoba mu woteeri agaye tingulira wana emmere musajja mukulu ensonyi nga zimukwata anaatuuka atya kukubeera nti abantu bawayo sente z'amafuta omutadde mu mmotoka nga ye yeesesa bwesesa netta anaatuuka atya okubeera nti mukwano gwe wabanga afunye obuzibu oba afiiriddwa anaamukubagiza atya obwo bwe bulamu abantu bawangaliramu naye ashara zulhajji zikuyigiriza ebintu bingi era package zirinde bulinzi oteeketeeke obulamu bwo okoleka plus kugamba okole addition ku bulamu bwo naye ngaokozesa sirru ekyama kya asharatu zulhajji ekyama ekiri mu nnaku 10 ojja kweyagala ofune raaha ennaku 10 nga zituuse ogambe ye lwaki zituuse ye lwaki ziggwako singa onoobanga okozesezza ebyo allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah allahu akbar walillahi alhamd ezo omubaka muhammad sallama byesinga okugamba otukansolinga nabyo mu mwaka omulamba ebimu byogenda okwekansolinga nabyo ove ku bwenzi obwenzi bumalawo sente obweve ku bwamalaaya obwamalaaya bukozza n'endwadde nezibeera nyingi n'obulamu ne bukendeera ove mu kulya riba sente z'enfisi kubanga bebireese stress olina omusanga nga ali awo takyategeera alazina yakuna riba yakumuna kama yakumu allazi yatahabatu shaitani min almasi musanga alina takyategeera awunze ebintu bamugamba waliwo omukyalo omu nga omwezi ng'alya riba naye ngaomwezi bwe guba guweddeko atunda na bino byennyini ebya sente ze nabina nabitundiramu naye nga nti riba mubi yeetaaga nnyo okumwewala n'olwekyo ebimu ku bireese embeera ey'akanyigo ey'obuzibu eyaki ne package zino omutonzi azza wajalla zaatuwa ebyama byatuterekera n'abituwa nga ffe tubirina kubanga bwogenda okutunda mu nnaku eze10 tewali muntu azirina okujjaku yazibuulira ffe nti oyagala kubeera mukwano gwange oyagala kubeera nti olina obuzibu kubanga mukwano gwo bwobanga ayitibwa mukwano gwo bwobanga obadde olina obuzibu akubeererawo bwobanga obadde olina obuzibu takuvaamu bwobanga obadde olina obuzibu takulekerera bwobanga obadde olina obuzibu akuyamba mu nsonga zonna kyoba nti ye konsata mbaka salama yamugamba ki yamusanga embeera kasita yamukwata nga afunye obuzibu kati ma waddaka rabbuka wamakala sikuvangamu era sinza kulekulira sinza kulekerera muhammadi abakutegeeza ki abakutegeeza nti ennaku 10 zizze leeta kale takbira
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamd. Takbira gwe gyoyita yokusaaga osuubira nti takbira bwabanga obadde ogireese si bye ebimu kukansolinga okusinkana omutonzi azza wajalla nogaana okugenda owamajini saba okukusamirira nogaana okusaba amayembe mukasalubaale nobiteeka wali ku mabbali notegeera nti omutonzi huwa razaaku ye mugabi sijja kugenda kusaba mayembe sente notegeera nti essomero lyange ligudde oba libadde sijja kuleeta mayembe kuloga somero liri singa otegeera nti Allahu akbar okugamba notegeera ekigambo kimu nyukuta ntono nnyo alf Allahu akbar Allah munene notegeera nti Allah munene tekikumala okubeera nti ekyo ekigambo kikukansolinga okubeera nti bonoobanga obadde osaba ojja kusaba ye, bonoobanga obadde osinza ojja kusinza ye, bonoobanga oyagala kizibu kikukuvaako tojja kuloga, tojja kukola shiriki, tojja kuyinda, tojja kubba, tojja kutemerera singa otegeera nti Allahu akbar Allah munene buli kimu kyonna. Si munene nti munene nga gwe bwekitwala nti bwekityo wabula munene mu buli kyonna kyolowooza. Olowooza ki? Olowooza kugulana oba kwewola sijja kulya riba. Olowooza ki? Ensingo oyagala ensi ebeeremu emirembe oba amaka gabeeremu emirembe, riba mwesonyiwe kubanga riba aleta stress. Bwobanga oyagala amaka gabeeremu emirembe oba bizinesi zibeeremu emirembe, kola ekintu kimu, toyingiza shiriki, dogo, balaguzi, basamize mu mirimu gyo gya byanfuna kubanga nabo baavu bayitirivu ate batya nnyo, teri asinga mulogo kutya. Bwolaba ekyoya kyenkoko ng'ate yazirunda owaka nakiraba ekyoya kyenkoko ng'ate atya ng'akankana ate ekyoya kyenkoko kirabika kyazze kirabika kine. Enkoko bwegenda nekookolima ng'agirinawo waka nekookolima ssaawa 8 oba 9, olaba enkoko bwekookolimye essaawa ezo kitegeeza puusi bwejja nekabirawe olaba puusi yakabye nalaba ne puusi enzirugavu ndaba puusi ey'ebitanga kirabika bwalwala alusaaza gati olaba akati baleka banduze olubuto balina byebansibiramu bwotyo buli ekijja babeera batya nnyo abalogo. Kyobola nti omutonzi bwe yali yaboogerako nti masalu allazina tahazu min duni llahi awliya, abaddira ebitali Allah ne babiteekawo nga bibakulembeza mu bulamu bwabwe, abagamba nti kamasali ankabuuti, balinga buula bannabbubi ittahazat baita, eddira ennyumba n'egiteekawo n'ennyumba emala ogiteekawo ng'ennyumba ennabbubi eyo nkazi neefuna ensajja ne bazaala mala okuzaala ng'eneegitta. Obuno bwe bwongo bw'abantu kubanga buli obeera ng'olina ekintu ky'oba okoze tekikutwala mu maaso kutebenkera, tosobola kulaaningira gwe newepulaaningira n'abaana n'abalijja kubanga toyina inshuwarensi y'abaana bo bw'ogenda bikola. Njagala mutegereze nnyo amaka g'abantu abalongoofu abakulembera abasinga obungi pasenteji yaabwe abataalya haramu era balinga bakola emirimu gyabwe ng'abaana babaliisa bulungi ne bakola ibaada zaabwe basaala n'ekiro bazuukako ne basabira ku baana baabwe. Amaka gaabwe ate kati ku ssaawa zino bali bulungi, ogenda okutula famire zonna nga ziri bulungi. Ate abantu abaabeeranga nga bagagga bali awo sente zibuluja ziyiika ziringa mazzi, ate kati obasanga kati olinamu ekyomutwalo badde nyina waawe ekizibu kya mutwalo sizirina kale mpa eky'ettaano kijja kunyamba kijja kunkolera abo. Naye tobeeranga nabbubi, ennaku 10 zizze, faksiru fihinna min attahlilaati
والتحميدات والتكبيرات والتحميدات sussa nnyo kyeri akutegeeza akusampulinga sussa nnyo okukozesa ebyo ebisatu naye nga akutegeeza nti yogera nnyo ku mutonzi azza wa jalla qira'atul Qur'an ng'oyagala amaaso galeme kuziba soma Qur'an olwasobola okuzza ekiyunga ekyo ng'amaaso oli gamuziba naga nti akola bwoti teri challenge naye ennaku 10 challenge eri omuntu yenna ayinza okuwa mu bulamu bwe mu bonna nze nsinza kino nze nsinza kino nze nsinza kino nze ndi wa ddiini bweti nze ndi wa ddiini challenge esookera ddala ye challenge egamba etya ye challenge egamba nti waliwo ebitundu Allah bye yatuwa ati wano wenkolera kino kiyamu layl wano bwozukka ekiro awo nzija nenkuyambako ku bizibu byo ennaku 10 ashara zulhajji yitiriza nnyo kino mbaka nga bwatugamba atubbirako ku byama biri sirru ashara zulhajji ebyama ebiri mu nnaku 10 atubbirako mu byama ebiri mu nnaku 10 sussa nnyo tahalilaati watahmidaati watakbiraati ebyo ebisatu ebyo nga byagamba nti ebyo byebyama ebirimu bino ebisigadde sadaka okuwaayo infaq okuwaayo amru bilmarufi okulagira okukola obulungi byonna ebyo byonna hukukul walidaini okugatta abazadde ababiri okubayisa obulungi silatu rahmi okuyunga oluganda byonna mu ebiri naye bino ebisatu toyinza bikola notatuukiriza biri toyinza kukola bino nosusse nnyo okuleeta tahlil nga ogikakasa nti eno yegenda okunyambako mu kubeera nti nyingira mu bulamu obulungi nogikakasa nti bwe mba ngireese nga kyekigambo kyange ekisembayo ejja nangifunye nokikakasa nti tibwenzukako ekiro negireeta emirundi egiwere 10 bensaba Allah kyangize ekizibu kyembanguddeko kyonna omukyala aganye okuzaala onze abaana bawuze biki nga bwe kigenda emirimu giganye ebyenfuna biganye byonna nomanya nti bwe mba ngireese ekiro nengireetako nga nemmala ne bwe mba sisadde nengireeta Allah ebizibu abinzigirawo kati manya nti ezikiri yaba ambiya yaba nabbi buli nabbi yenna yagireetanga buli nabbi yenna okuva ku Adamu alayhi salaam era omutonzi Adamu bwamala okusobya ekyo kyeyaleeta kakati teweekuumira mu kizibu Yunus alayhi salaam yagireeta mutonzi azza wa jalla namujja mu kizibu ekinene ekizikiza ekisooka ekizikiza ekyokubiri ekizikiza ekyokusatu kakati gwe ng'ojja weekuuma olina obuzibu obwo n'akida ziganye emirimu giganye oyaga kubeera nti essola zikaluubiriza siyamu byonna n'emirimu gigaanidde ddala byokola obiddamu n'abaana baganye naye ennaku zino 10 package sirru asharatu zulhajji era bamanya bamu bakireetanga ennaku ezo 10 ziba nnungi nnyo okubeera nti ozisiiba asiyamu fiiha mulimu munene okubeera nti ozisiibiddemu abazisobodde ozisiiba oba okusiibamu eziba zikwanguyidde mwezi ennaku 10 package ennaku 10 ashara zulhajji si yakusaaga katula abantu abagenze e Makka nabo tebabeera mu kusaaga naye nga ebikolwa ebikolebwayo bwagenda mu Arafa kwogera ku Allah na kumusaba era zeze ennaku 10 twogera ku Allah na kumusaba ebitukutte omwaka guno gwonna bitwagala omwaka ogujja bitwagala nga tuvudde mu nsi mu bulamu bwaffe bitwagala tobeera nga kiyumba kya nabbubi kubanga ennyumba ya nabbubi nafu singa okimanyi bebavaawo nebagenda Muzdalifa nebagenda okuba ebiwaji wonna okwogera ku mutonzi
nakumusaba, kwogera ku mutonzi nakumusaba, kwogera ku mutonzi nakumusaba, kwogera ku mutonzi nakumusaba. Oyina ebizibu bingi nnyo nnyo ebikwetoolodde, tomanyi bw'onoova mu nsi biki byonyezza Allah, ate tomanyi bulamu bwo we butambula, kubanga al usri wal yusra, obwangu butambula n'obuzibu. Kati oli awo mu bbanga naye oyinza okubeera ng'enkoko efiiriddwako ginnewayo, oyinza okubeera ng'ekiyumba kya Nabbubi, nga tomanyi zaabu gw'ogenda kufuna mu nnaku ezo 10, kubeera nti obeera nti ozikozese zikuyambeko mu kutereeza obulamu bwo, nga obulamu obwo nga butambula fi dunya hasanatan wa fil akhiratu hasana, ne ku nkomerero nga nakyo kibeere kirungi. Ekyo kyoba olina okukola, oleme kubeera nga kiyumba kya Nabbubi. Ennaku ezo 10 eza ashara zulhajji mulimu okuyiwa ku musaayi. Wali okimanyi, obadde okimanyi nti okuyiwa ku musaayi kya bbeeyi. Abaana ba Adamu baayiwa ku musaayi, era bagenda okumaliza okuyiwa ku musaayi ng'ekigendererwa kyabwe kye babadde baagala. Eyayiwa omusaayi nga Kabir, eyayiwa omusaayi nga aguyiwa lwakubeera nti kwejjako teyafuna kyayagala, ate yayiwa omusaayi nga aguyiwa litakuwa kutya Allah, era omutonzi yamuwa kyayagala kubanga obuzibu bwali bwa mukyala. Kati obeera nga kiyumba kya Nabbubi, kubeera nti kyoyagala tokimanyi, ate ennyumba ya Nabbubi ebeera auhan, ebeera ya wansi. Teeka amaanyi ku byoyagala, ku kyoyagala, oleme kubeera nti oteeka amaanyi ku kyotayagala. Okimanyi nti okuyiwa omusaayi, Ibrahimu alayhi salaam omulimo yagukola ogw'okuyiwa omusaayi. Okimanyi nti okuyiwa omusaayi neeno yonna mu nnaku 10 eza ashara zulhajji otegeka ekisolo kyo, ng'ekisolo kyo ogenda kukisala lillah era nga ssanyu lyo. Okimanyi nti kyabbeeyi omuntu okuyiwa ku musaayi oguyiye lillah littakuwa, nga omutonzi azza wa jalla akwagalamu, tayagala la yanalu llaha luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Omutonzi azza wa jalla la yanalu llahu dimauha, omutonzi tayagala musaayi nga bulaba abantu basala mayembe biki, ndiga, mbuzi biki, nasala nga amayembe gagala musaayi, naye ayagala kintu kimu taqwa, ayagala kumutya mutonzi azza wa jalla. Kati sala amagezi mwezi ennaku 10 obeere nga nazo oyiwa ku musaayi bwobanga olina obusobozi, eryo lissanyu lyo, tobeera nga kiyumba kya Nabbubi. Ekyokubiri nti omuntu ng'obadde ogenda kusala, manya ekyokukola, awula laka fa awula thumma awula laka fa awula. Mbaka Masalima yakuwa amagezi nti enjala zino tozisala, nakuwa amagezi teweemwa, byonna ne bibeera nga bibeera, otuuke mu kusala wali obeere ng'okola omulimu nga guli perfect. N'olwekyo nti ennaku 10 sirru kyama kya ashara zulhajji, naye nga byebimu ku mutonzi azza wa jalla bye yatuwa nga ebyetongodde obutabeera nga kiyumba kya Nabbubi. Kikola kyoteekeddwa okukola, oleke ekyo ekitakuyamba, kikola kyolinako plus ekikuyambako okugattako, kola ekikugattako, ekitakugattako kireke. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. GTV, for unity and development.